Okuva essula 33 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, mugende muli nnyo okuva wano gwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri, muyingire mu nsi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, era ndituma malayika mu maaso go, era ndigobamu Omukanani, Omwamoli, Omukiiti n'Omuperezi, Omukiivi n'Omuyebusi mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga nze siririnnya wakati mu mmwe, kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu ne mukukuzikiririza mu kkubo. Abantu bwe baawulira ebigambo ebyo ebibi ne banakuwala, ne wataba muntu ayambala eby'obuyonjo. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, muli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Mbeera kulinnya wakati mu ggwe newankubadde akaseera akatono, nandikuzikiriza. Kale kaakano yambula eby'obuyonjo byo ndyoke ntegeere bwe nnaakukola. Abaana ba Isirayiri ne beeyambula eby'obuyonjo byabwe okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo. Musa yatwalanga eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira, walako n'olusiisira n'agiyita eweema ey'okusisinkaniramu. Era buli eyanoonyanga Mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkaniramu eyali ebweru w'olusiisira. Era Musa bwe yafulumanga n'agenda mu weema, abantu bonna ne bagolokokanga ne bayimirira, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye, n'atunuulira Musa okutuusa bwe yamalanga okuyingira mu weema. Awo Musa bwe yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire n'ekka n'eyimirira mu mulyango gw'eweema. Mukama n'ayogera ne Musa. Abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde mu mulyango gw'eweema. Abantu bonna ne bayimuka ne basinza, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Mukama n'ayogeranga ne Musa butereevu ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti, laba, ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma wamu nange. Naye wayogera nti, nkumanya erinnya era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde, bwe mba nga nalaba ekisa mu maaso go, ondage omukono gwo nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go, era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti, amaaso go bwe gatagendanga nange, totutwala okuva wano. Bw'otoligenda naffe, abantu balimanyira ku ki nti nze n'abantu bo twalaba ekisa mu maaso go. Bw'onoogenda naffe, ekyo kye kiritwawula nze n'abantu bo ku bantu abalala bonna abali ku nsi. Mukama n'agamba Musa nti, era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanya erinnya. N'ayogera nti, nkwegayiridde ondage ekitiibwa kyo. Mukama n'addamu nti, nja kuyita mu maaso go olabe obulungi bwange bwonna, era nja kwatulira mu maaso g'erinnya lyange. Nze Mukama, nkwatirwa ekisa oyo gwe mba njagadde okukwatirwa ekisa, era nsaasira oyo gwe njagadde okusaasira. N'ayogera nti, toyinza kundaba maaso, kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Mukama n'ayogera nti, waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naawe onooyimirira ku jjinja. Awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaabanga kiyita, n'akuteeka mu lwatika lw'omu jjinja, ne nkubikkako n'omukono gwange okutuusa bwe nnaaba nga mpiseewo, ne njijjako omukono gwange, naawe n'olaba amabega gange, naye amaaso gange tegaalabike.